Oluvannyuma lw'okulemesebwa okukola kakuyegewe mu kibuga kya Fort Portal, oyinza okugamba munnakibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi we yakuba kati enkambi nga n'olwaleero mwe yasuze alyoka asimbula okwolekera e Kasese gy'abadde alina okukuyega. Mu ttawuni y'e Lugendabala, poliisi emuwadde n'obudde ayogereko ebbali w'ekkubo ekibadde kitatera kubeerawo. Walaba ambuleera wokola ki? Mu Uganda empya buli omu agenda kweyagala, abasomesa, abasawo ne bano abasirikale nabo bagenda kweyagala. Kyagulanyi abadde agenda mu maaso n'okwogera nga bba abasirikale bwe baluŋŋamya eby'entambula okulaba ng'ebidduka ebirala bisigala bitambula mu mirembe. Yo mu bitundu bya Hima Town Council essira alitadde ku kukuuma kalulu oluvannyuma lw'okukalonda. Abantu balina musobola twamawangula dda. Twagala kubasaba bwe mumala okulonda temuvaawo. Wabula ki ekya poliisi okugenda ng'esalako abawagizi be okusinga abatambulira ku pikipiki ebadde tennakyerabira. Kasese Kyagulanyi amuyingidde mu mizira. Kyagulanyi atuuse wabadde agenda okukuba olukuŋŋaana lw'olusooka wakati mu bawagizi okumulaga omukwano ogutagambika. Waliwo abawagizi ababadde bagaaniddwa okutuuka ewabadde olukuŋŋaana kyokka oluvannyuma abamu ku basirikale bennyini babayiseeyo ne babalagira okugenda okulwetabamu olubadde Nakasanga mu munisipaali y'e Kasese. Mukyala we Babi Itungo nga bw'azze akola ng'atambudde naye amuyambyeko mu kwogereza abantu okulonda bba abatwale mu Uganda empya. Mwebale kulembera ku nsonga ya nkyukankyuka na kulwana buli mwaka nga mwaka l'enkyukakyuka. Kyagulanyi mu kwogera atandise na kujjukira myoyo gy'abagenzi nga bannakibiina abaali bava mu kitundu kino abazze babafaako mu ngeri etategeerekeka. Saba ffenna tuteeke fulaga waggulu, ffenna nga tusiriikiriddeko. In fact tugenda kusirika wabala tugenda gamba bwetti olutalo nga luwedde. Rest in peace Mzee Gad Mayai. Rest in peace my sister Marinos Alexandria. And rest in peace all the people. Abantu bangi nnyo wano e Kasese abattiddwa nga tebalina musango. Eri abo abazze okumuwuliriza Kyagulanyi abasiimye okuvumirira ne bayita mu kutiisibwatiisibwa ne bajja ku kakuyegewe. Tewaliwo muntu n'omu gwe bawadde t-shirt ya bwereere. Tewaliwo muntu n'omu gwe bawadde transport. Ate mwenna abali wano muze wano nga musubirayo embuuko. Muze wano nga mumanyi waliyo tiyagasi. Lazima ne mujja. Wano era waasinzidde okuvumirira okuyiwa musaayi okuzze kulabikira mu bitundu by'e Kasese. Abantu b'e Kasese babakoze buli kibi ekiriyo mu nsi. Bye bakola e Buganda mu 1966 mwe wano bali bakoze mu 2016 naye temupowa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Afundikidde abasaba obutapondooka nga ne bwali batasobodde kuggusa lutalo lw'okulwanirira obwenkanya basigale nga batwala olutabaalo mu maaso paka nga batuuse mu Uganda empya. Kunkola ekikyamu kyonna basobole kunkwata ne banteeka mu kkomera nga Dr. Besigye bwe bamukoze. Ensonga lwaki nazze wano nga njagala mbatunule maaso mbagambe Bobi Wine si wanjawulo okuva mu ggwe. Bobi Wine omu naawe. Yeeyongeddeyo ku lukuŋŋaana lw'olwokubiri wabula obwedda buli waayita asanga abantu bamulindiridde okumulaga essanyu n'omukwano. Kyagulanyi ng'atuuse mu ttawuni y'e Bwera kibadde kijjobi kyennyini olwa nnamungi w'omuntu abadde amulindiridde.
bano wadde nga poliisi ebadde egezaako okubakomako olw'obungi bw'abantu etuuse n'ebeesonyiwa. Abawagizi be bamutwaliriza okumutuusa waakubya olukuŋŋaana ku kisaawe ky'e Kalambi. Kyagulanyi asoose kwoleka ssanyu olw'obwagazi bwe bamuwadde bw'abadde tasuubira mu kitundu kino. Abasabye obuvumu bwe bamulaze beeyongere nabo mu maaso basobole okutuuka mu Uganda empya wadde nga bayita mu kutiisibwatiisibwa. Abasirikale bonna tebazze kuba ba security. Abo abasirikale bonna tebazze ku making sure muli safe. Kuba singa babadde baagala abantu wakiri kwandibaddeko ambulance ya gavumenti emu. Naye abo abasirikale bonna nga bazze kutulugunya abantu, bazze kutiisatiisa abantu, bazze kubamalamu maanyi. Njagala babulira temugwamu maanyi yese bangi. Ku ky'obuweereza obutatuuka ku bantu abategeezezza nga bwe kivudde ku bulyake n'obuli bw'enguzi mu ggwanga ebimu ku byayagala okulwanyisa. Sente ze babba mu myaka 3 zisobola okumala enguudo zonna mu Uganda ng'otandikidde ku luno olw'ebeera n'ogenda ne Wasegomba n'ogenda ne Busoga n'ogenda ne Kyagulanyi olunaku olw'enkya kakuyegewe wa kumutwala mu bitundu by'Ekitagwenda, Yibanda ne Kamwenge. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Kasese.